yavudde kwetwala Uganda siwali budde bwogamba nti nawufunye ngende Masaka nenonayo abantu nedda bano abantu nga bagenda mu kivvulu ky'omuyimbi yenna luddawa nange wente wennanga era ne bajja abantu bwe bafunye waliwo bafunyeeko before covid mbadde nzija mbafuna kino ekintuula kuba abamawulire mbadde temukiwa buyi budde omalinamu ebintu byammwe bizibu munnange naye mbadde kino ekintu nkikoledde emyaka egiwera ena ekyo ekifo kya jogiiza ekyo kyali kyasirika nze nakizza engulu n'abanyini kyo nabo bennyini bamanyi kyali kyazikira nze nakikomyawo ku kkubo nategekayo ekivvulu nga buli muntu mulagirirawo bulagirizi nti wotuuka bulaga kirirawo wali akifaawo biki nenkisabula nenkiyuzaayuza nga bakitya n'abasajja bagenda okiyitira recreation kiba kigezze nze kati ezo recreation nze sizimanyi nga nayisa abawagizi bange nti mujje tuzivunamya buvunamya bafunye babadde bangi nnyo ate bayitiridde babadde bayitirivu nnyo naye kati bano ate mu butuufu basusseeko ku badde nzija nfuna naye nino omukisa gwe nina nti buli lwentegeka abantu beyongera bweyongezi waggulu siina bwe ŋŋamba nti nenfunye mu kaseti baaka nedda abantu bange beyongera bweyongezi buli olukedde ekyenjawulo nze kyennina nti nze ebisinga obungi bifaanagana n'ebyabategesa abalala naye nze ebyange ebyawukanya biri wano nti nze ekivvulu ekyange tekibeeramu bayimbi nze Suuna omu ndimu abayimbi ba Uganda abanene nga 19 ozimbisa abayimbi omutima bazimbisa mutima naye bakimanyi nti osobola okutegeka abayimbi 30 mu kifo wenabadde n'otafuna bantu benafunye ekyo ekintu kituufu nnyo bayimbi 30 n'otafuna bantu benafunye naye nze nabadde bwogu nga siinaako muyimbi n'ogu saabanze muyimbi n'ogu bakirangirako bayimbi toyagala kusasula ssente oyagala zirya weka nedda nanti bwe bajja omukivulu byange abawagizi bange babagoba nze ngamba bugambi bantu bange nti ngenaku z'omwezi bweziti ndi wano bo ne batandika okwekolamu omulimu naye nze sifiira kukulanga era nze nanjira ku lediyo yokka gye nkolako embuutikizi olugambo mukayisanyo Museveni bwe zijangewo tompanga wadde ekikumi sina kyenjagala batulowoozeeko ng'abantu abalala ate neewunya mukyala wange tyaddeyo awutujja musinkana olugambo mukayisanyo wekityo wekyabadde ku jogizi Bulenga ekintu kyakutte poliisi yabaddewo omwana wange n'alyoka asumulula endongo omwana wange n'alyoka gumiza wannyawe ate ndowooza munzijukira mu kinyanyanyanya era twakuwandiisa odde tukuteeke ku tiimu enkalakasi nze temumpandika nze ndi nnyina wooli kati komawo maama otukalakatemu maama komawo okodi yali koko babali eryana eryebyo eryamusazeeko kuliza omutatiina manager ng'ali eno bali alina eryana naye abakunda bakoko ate yali abalivaako eryo lyana koko yabakubye yayimbye n'abakuba agomanyi g'abantu be babadde bawerekera Suuna Ben banaye ababodaboda omukwano naye bannaye bataata bannaye baswiti bamaama mugenda mutya mu kaseera kalingo yagadde okwetawuluzaako nga ndaba okudda kuba kuzibu awo tujja twetereza taratibu weewaawo bambi ba DJs abalala mukope baako kyoyigirako ku mutabani ku Suuna Ben baako kyomuyigirako baako enkolagana gy'oteekawo ebiseera ebisinga osanga abantu nga beerwana alabe ono akoze ekintu wekiti ate yena bamusawa gebasayakazi natomulabye agamba nze ndista muli baana naye nga ttiimu ya Suuna Ben erina amaanyi naye gwe okimanyi nti abasinga basajja n'abakazi mwebali babadde babasanike yene mwebali naye abasajja muli bangi abakazi be batono kantu kano kaeka kabanyumirira ddala akadolo yenga njagala kukulisaayo omukulu mutatiina kulikayo timu Suuna Ben waliwo maneja muta mutatiina yasanze ne kwasijugalinyale osangira mukone nyanelabidde bonna timu Suuna Ben amajeje gonna bakoze omulimu gw'amaanyi timu Suuna Ben nkulu nnyo mu kati kintu muno nze advice gye nkuwa olulala n'oddamu owerekera mutabani wange yambalayo kikombati nawe gy'obatiise yambala byaka otyangalaosanyusa nzeyasooseewe kiwunateze saa 8 tobaawukanyeko kuba akasaati wabaddera mu busaati bwe bwalimu akapale era kyeki nali ambadde ntya kati lwamashirimu amagezi ajjeyo n'ekikombati olira ebitaala byake namasaka bwasanyuka
Suuna tayagala kibunya ngale combat. Osana okamala obusubbaawo ejangoya Ate gosuula mutuuzi. Ozimba mutuuzi. Ajja kweyo kyaki. Ozimba muzinyi. abana baana bawanda omuliro okola ekyenjawulo Nnyo amafuta mbande. wakubira kala kanuka Abo katutabula. Awo abakabaana bange gwe mwesootingira obadde oli mukomwana nga sikumanyi empisa yongeramu Kubanga olaba levo. yongeramu omwami omulaba yoyo amaanyi mangi abayayaana bangi Yongera ebirungo. tobuuza akubye essimu ye tobuuza ani akubidde etoyibuuza Suuna Ben Mulimu abasajja levo kwetuuka nga talina mwekanya ttubu. kufumba yonja wako obozzewo ku weekend Gonda. genda N'ebitakwata k'ebitukula byozi. kikuleese genda N'ebitukula biddemu obyozi. oba onoomusigaza kuba kati abali mu inibokisi Bangi. alo Olaba ali Suuna Washiru. Olaba ali Washiru. ababobbo abo bo abashiru Wewe yandaga. bawumulira mu kisa Wewe yandagawo. bakkiriza Ne bamanyi. babeere wamu Bakwano ntwala ku lyato. kuba naye tugenda Twala ku lyato. temugenda sigenda batwala banaye bakyongeddemu omukyusa birungo nange bakyongeddemu base n'eryato erigira eze simanyi ku luno bangenda kwekola ki Tugenda okubeera ku lyato tugenda botresi. kuprovaadi sans longe kalangala tugenda kuseeyenyeza mu MV Brovade. banaye ekyo kyolaba abagalana mugenda kutula ku lyato ng'eryo Twenyeze bwetu. munanyebanembwedde bivuga vuga tugende ne gyoyagala It's okay. tuseyeye Take me there. banange rumu bazitegese olina okutuuka kuliko bumuli masamasa bulungi nnyo Osuuka meeri. batitabu ziwunya bulungi nnyo Music ayimba. ebyokulya ebyokunywa Mr. Wasiro. banange Katiisa kalungi. Wanje. byewala byabulenga Byali bitono. ekigenda okubeera ku Waki, mama? providegambe amagye g'oku mazzi Hey. gaswamye dda Gali gati. okulaba nabbira Wanje. nga bamugjayo Waki, mama? Aya. Anentwala. Kigenda kubeera Tondeka bani. katukulaga ebirungo bye bongeddemu bannaye atannaba kuwangula Hey. atannaba kuwangula nga togenda Kwata bukwata essimu awooli mwana wattu. valentine ogenda Oyogenda. akalisanyo kona tugenda mukwano Kwata bukwata essimu. tugenda naye ogotatwala Kwata bukwata essimu kasoma akayimba ka David Lutalo kasitooka lwa kwata bukwata essimu Kabisi genda kandagala. wandikira message. Wandika kwano ku lyato. kawomere. Amannya go oweze 8 tukutwale. bane tugendagenda tuslayinge Ani ngende nani? kimra soko tuwe tulabe ku kimulode yayina ogwaga naye Ani. yamugambe Ogenda nani? tobadde ku tikitoko leka njagala njogere baka mwana wano Tegedde gye tulaga. Olabye mwana, olabye omujja tusaasira. Olabye tulaga olwokutaano. avuga opiki wa humazzi tugenda kweyagala nnyo like we are used to that you know so naife mukwano ffe we are never used to happiness and for you are used to olwatali Because I'm not used to it. we are never used to happiness ng'olina amagama govuga akantu ngako I'm not used and I'm going there to get used. tolina kutwala naye agenda mu Kimura. Sipira eryato. kimwe alonda amakozi Ani abagenda anjaina bwandika kati. bwega Linda wange ntwale ku aleze jamaa. no ani ngamutwala kulaza leero mutwale amutwale kulaza Twala nayo alabe premier Waliyo. jowilanda ojafuna enkoko mbuzi olye Kulya buli. bakutwala njagala oli onywe Onookubamu akadongo kale. waba takakuba akulekera Kubanga takatutabula Linda Suuna lwanalaga Linda Suuna nawanalaga mubere wasido okay mukwano waffe yebeera bongedde okuteekamu ebirungo ekwano ku lyato ku mulundi guno munange omwagalize ate mugende muko mu kifo ekyenjawulo mweyagala ebiriyo mujjukire ebijjukiza ebirungi make memories together yemugenda okujjukiriza babakuba ebifaananyi obulungi nga byebyo bwetuma amanya amalungi agaliko ageeyo. ani ngoyina omwami nogamba omwami kali mukyala kuyita atya nga asalako Mukosoza amana bamuta baby. bruno beti alisalako ati Bruno. ani Bruno. era
asigata kuyise Bruno naye kati ayinza okutambira waliwo lire kati omulemu kati ninya mukano gaffe tukomaona akayisanyo tobako nawe olaga twakatandika twoca tuba mula siiru omwana ng'akuta siiru